Madtiger ne Red Banton nyinza okuba bonna nabasooka okulaba Chameleon. Bwe gabanga oli andaba gamunyiiza nze amazima genjogera. Njagala oyawule ekigambo okuyamba. That is giving a hand. Red Banton buli muntu akimanyi yasuzaako Chameleon. Madtiger naye ajja kugamba nayamba Chameleon. Naye kati bo tebayawula kuyamba na kuleeta. Omusajja yayintroducinga Chameleon eri ensi ya music bamuyita Shanks VVD. Wabula yamuintroducing into the world of music. Ekitegeeza bw'abanga wamulaba ye Chameleon. Kati kyonna ky'omukoledde okikoleddani so si gw'oleese Chameleon. Red Banton yayamba Chameleon, Madtiger n'ayamba Chameleon. Shanks VVD yayambira ddala nnyo Chameleon to the extent nti ya introducing a Chameleon into the world of music. Tiger yatandika okuyimba nga mulaba. Red Banton yayambako Chameleon in his course of music. Kutumiddeko gwe nawena eyokumira ku media nkwebaza okubanga otugoberera na buli kimu engeri gye kitambulamu ensonga zonna bwe zitambula gwe nawena atugoberera kyokola kirungi nnyo. Nze Duncan munko media kwetusinzidde nga ngenda okuba nga nkuweereza wabula anja kutumirako baganda baffe mwena abasinzira mu ggwanga lya America mbaga nti mbatumiddeko mbagala nnyo namwe kenyini nyini abasinzira London Richmond promotion kutumiddeko mugana ogamba otya ansobire nti oli bulungi antumireko ne muzeyi Daido Tataivo nga kitalo nnyo kitalo ddala ekyamama Ivo ne mukama yagera atera yajjawo so buli kimu mukama Katonda yabasazeo anaffe tuga nti olwaleero kampita itemu waneno nsanze wano mukulu wange jajjawalu ninjaga tunyumyemu ku bibozi bingi ebitambula ensonga za deni ezikutte wansi ne waggulu so tugenda kuba tuwayamu tubuuze buli muntu kirungi okutwala abaana ku DNA oba kuba kwerumya mutwe kuba nalabye ku musajja omu ye yakoga oluvala okuva bamugamba nti omwana siwo nemboze endala endongo abantu be Dubai bagamba nti alien skin wadde mulaba n'abantu naye endongo yamusaze asimanyi yalwawo tuuka ku kisaawe ennyonyi nemuleka bamusalidde tiketi yokubi n'agamba nti ninani bakyali banjaa kujja nabo balaba nabo mbateereko naye eyokubiri nemuleka neyokusatu bagikwata mipiira tugambo why jajja walubuza ku bantu mbalamusiza nnyo mwena abatulaba oyinza okuba olusinga oli mu kisenge nga gwe toli mu ddiiro in fact jinkwatire kati ninga ataasoma wama mbalamusiza nnyo mwena abatulaba waliwo abali mu bisenge nga mwe muwulira buwulizi mutuwuliriza mwena kyemukola kya ttendo nnyo naawe nno nga bw'ogambye abantu be America obatumidde nange mbatumidde nnyo abantu mwena abali mu America ninawe kyaliwangaawe nnyo bamuyita Farida Lutale ali mu America awo ninayo ne Emma nze siri Katonda mune tampadde nnyo bantu Bulaaya kati London ninayo maama wange bamuyita Aneti mukyala Aneti mama nkutumidde nnyo ninayo muganda wange bamuyita Hajara ninayo Shamimu ninayo Zahara ninayo Hakimu eyo na family emu ninayo muganda wange Senoga ninayo Amina ninayo abantu bange awo bebeera siwaweze 10 Tata Ivo yakomyewo yamaze okutuuka e Uganda ne mutabani we Isaac ne muko Uncle Steven bo batuuse kati Ivan yasigaddeyo ne Irene ate bo be bali mu kunteekateeka y'okudda n'omubiri gwa maama okugukomyawo wano e Uganda kitalo nnyo kya mukyala Margaret mukyala Daida kakati abantu bange nanka ntumire ku bantu abali mu nsi bennina abangi ntumidde nnyo ku buli mukyala yenna ng'oli mu nsi z'Abawalabu balina amannya ge baatuwa mbu bakadaama nze eyo gye nsinga okuba n'abantu bange bane nina abantu e Bulaaya va mu bino bye mwogera gwe tosaana kutumira abantu bawera 10 mu America bwampadde obudde mu America nsobola okutumira abantu 2 anti naye nze ne bw'otampa budde nsobola okutumira 8 mu Bawarabu nonze abantu mu America naye abantu nga 10 namo Bungereza abantu nga 3-5 nina abantu e Germany nga abantu 15 mukama kyabadde akimbalidde kyovula bagogezze kati nze
kati ekikukozeza kuba nti ababo bali eno anti kati nze golwaki ogejja ensonga eri nti ababo gye bali abasinga bali mu mirembe naye nze abange eno gye bali mu Buwarabu abasinga bakakaalukanyizibwa nnyo abalala baagala bafoosingibwa okukola bye batalina kukola abamu babattirayo kati sina wensanyukira ndi mu nnaku yenfaanana eno naye nga mmanyi abamu Mukama Katonda Allah abakuumye amwete muyina Bungereza na Amerika nze nomulayi n'abantu awo mu Abu Dhabi n'abantu e Qatar n'abantu e Dubai n'abantu bangi mbayina era abantu banyi lwaki mbagala nnyo ba manager batugoberera nnyo jejewa gwobaagala lwa bagoberera no omuntu yenna nanti omuntu buli bwakugoberera aba mukwano gwo okitegeera kati olina okwagala nnyo mukwano gwo nze sola sanga busanzi muntu mukuba ntamanyi semumanyi ne mwefasa ate ekirala abantu bange nze ababe Buwarabu abo mpozi mutuyita bakadaama bo abasinga mu bo bali mu mbeera yange mbi kange ndi mumbi gwe toli mumbi agwa abalina mu Amerika ne waawe inayo n'olukumi olwosobola okumenya mu Amerika n'oba omubi naye kati jjukira abo abamu baleka obwana bwabwe wano bambi akaana kaba kali wano kalowooza maama ali Buwarabu akola ne bazza ekifaananyi nga maama yafudde maama bamuleepinze kale nze sina wengejjera nkulage nti no tutumire muzeeyi atuweeyo obudde tutumire buli omu abantu bibiri nga house manager anti kakati ekizibu ekiriwo wampangisiza obudde bwe buggwayo mba ngenzi kutumira house manager baganda baffe sobola okiyisaawo nze mbatumidde bonna bo bamanyi bange bakulaba obeesibako ggwe naye nga baagi naye amanze mbatumiddeko house manager kansubire muli bulungi ate era nalabyewo ka video waliwo be batwala baka video bakabya nkatambula beekubye n'ekifaananyi babasibira mu kiyumba okumala emyezi nga 8 gye bakamalamu tabawanga mirimu kampuni yabatwala era nalabala ajana nga basaba bo wakiri bakomwezebwewe waka babonebonere waka oba balabyeko Duncan nja kusooka nkubuulire ne wemba sibalabye Duncan kyonna kye kiri abatwala abaana be Bulaaya banene mu ggwanga lyaffe Uganda to the extent yes yensonga lwaki tebakwatwako singa baali tebalina bwe bali singa teri mwana abonaabonereeyo singa balinga ffe yes gwe olaba nti singa damo we baleeta obutambi bw'abaana abo kubonabona ne bagamba kampuni bweti ye yantwala wali owuliddewo ku kampuni gye bakwata nti nanyingo ku mawulire nanyiniwe bagikutte bamukutte abaana abo bajja wano nga babagambye emirimu shuwa diru kati abo bagendera ku shuwa diru ya mirimu nga bamba bagambye no bagamba gogenda kukola guno gogenda kukola bamanyi no bagamba mbugo omwezi ogenda funa milioni 2.5 n'atuuka eri nga ali ku mitwalo 6 ate nabo nga balina percentage gye bamujjako kyovula bama battu badda bagamba omuntu oyo tewali akola sente zikawansi wakakadde naye nti kampuni eno zino zebakola ezabatwala zibako ne percentage yes egeno malizanga ku kakadde inotwala kabiri kitegeeza omwana asigaze emitwalo 9 kakati gwe omanyi nti neriyo abaana abalaajana nga ali eyo mu kubonaabona ne kampuni ng'erabika terina nawe eri mu nsi eyo waali kumuyamba ne baga kampuni bwete yatuleeta gwali owuliddeko nga babanoonyereza nti ani yabatutte naye kiva ku ki gavumenti yaffe kwesulirayo gwonna gamba oba kwanza bali abaana banumye baana babuwala nze nakubisiza amakufa ne ŋŋamba nti watya ekituufu sisita wange yali mu kubonaabona asaba buyambi amaze emyezi 8 mwamuggyako ssente n'akola passport n'akola buli kimu ali mu myezi 8 ali mu luumu bafunye omukisa nti baleese omulala abeegatteko ne beerabira nti alina ki kati ekyansi we bakwatidde ne bafulumya akatambi ako naye kyembuuza nti abatutwala bo emitima gyabwe gyafa tebakyalimu ka buntu oba bo bagamba nti ekijja kijje nze ku lwange nina ebintu bye mmanyi mu Uganda biri gavumenti ye Uganda nga togisinikirako mannyo ekimu ku byo ebibiri bye ngenda okugamba ekimu ku byo gavumenti ye Uganda ye gavumenti ekyasinze okuba n'amaanyi mu nsi yonna ku bino ebibiri ekimu ku byo bye ngenda okugamba Uganda bw'obba
ne bwobo bye billion 5 billions 5 oba biba bimeka ebyo simanyi biyitirivu tolina kyoba kasitoba nga tolina gwolumiza naye nga ebitaano bitutte sigeza ku ntebe isoke naye nga towesigamye ku ntebe ng'otudde kabalaza bakumukeeka twala naye kasitula kuwegeza ku ntebe naye Duncan Zulu wabe wagamba nti oyine emmundu muganda wa ojja kutegera nti gavumenti ya Uganda yesinga amaanyi nti oyine emmundu bw'oba oli mu makindi wano makindi n'emirwano gyonna gijja kuzingibwako paka ng'emmundu eyo ekoze eki kati kitegeeza bali abaana ne bwe bafa tefaayo naye owatya Duncan obulumi bwange buli nti baani bannannyini kampani zino abattakwatwako n'otawulirako nti tulina puroguramu bweti kati bannamawulire naye namwe ngenda banenya nze togenda kunenya lwa nsonga nti ebiseera ebisinga nze mba nkola puroguramu abawusimanija baffe bafunye obuzibu omulimu gwange ngukola n'empisaawo nembuuza naye lwaki kino kibeera bwe kiti sirina maanyi gasukka waawo kinnuma kubanga oyo mwana oyo aba sisita wange oluusi okitegeera mukuba nti bwekyo bwe kiri kinnuma nti tekiyinza kunsanyusa era nze nsaba Katonda atukyusize mu bukulembeze naye Duncan omanye ekintu kimu mu nsi endala twogere ku Amerika gwe gy'osinga okuba n'abantu ate olabika ne mu Amerika ojja kugendayo ggwe kubanga oyagalayo abantu amina mukama yeebale abange be bano ababonaabona kaakati olaba Amerika eyo eyina ekintu eki nti omuntu nga mu Amerika ne bw'oba mu Amerika tolina woosula kasita oba mu Amerika ne kizuuka nti Omumerika ali Uganda abonaabona Amerika ensi ekunona naye gyogenze wala bwe twali tugenda mu biseera byaffe ojjukira abaana nga bakomyawo basiranide ku Dubai obajjukira nti ensi tetugenda mu Amerika ensi nga Ghana ensi nga Senegal zatika abantu baayo ne ziweereza ennyo ne zinona abantu baayo naye aba wano basiranirayo oba twali tetunafuna bombardier yaliwo si byadda yaliwo ebiseera bino ng'emaze n'okunona sipiika eyafa ng'emaze n'ogenda omuntu ane munono ng'ebweri awo naye simanyi gavumenti yaffe yennyini erabika yetafuddeyo okukwata muntu waayo nga kigasa anti kyenkubuuzizza nti baani bannannyini kampuni zino nange era ekibuuzo nenkiza nenkubuuza jjajja waalo baani bannannyini kampuni zino nze kyemmanyi bannannyini kampuni zino banene yensonga lwaki tezoogerwako kati gwokyogerako nga kigwe nga tukivaako tugenda kunala gwe bubaka kiba oyinza okuwa gavumenti n'abali mu gavumenti n'abeekuusa okuba mu gavumenti na zino kampani ezitwala abantu nze nti nesobola mutuukirira Museveni nisobola mutuukirira kubanga first of all baŋŋamba nti ne bw'okola otya n'ebikono weebiri okumutuukirira ne wooba ofa tosobola mutuukirira kati just twogeremu nga wano bwe twogera nti first of all zitekwa kubanga kampani zino ezitwala abantu kubanga by the way nekino kankikubulira Duncan mbaddeko ku airport nga abaana bano bagenda they are never in a straight line nze okujjako mpozi nze nga buli wengenda nfuna omukisa omubi bwe babatwala ogenda kulaba mutuulaawo ne babatuuza bwe babatuuziza leeta empapula gundi aluwa mpa empapula ne bazitwala ogenda kulaba muyiteeri awo ne babajja ogenda kulaba tebali straight nti bagenda Bulaaya oba bagenda gye bagenda nga bagenda airport bakukusa ataano kyembuuza lwaki bakukutaawo kati bwe baba babakukusa ku airport ani abakkirizo yes tuli Ntebe ani abakkiriza okuyita waawo ng'akimanyi babakukusa kati gwe waliwo sniff dogs ziri awo nti bw'oba n'akantu konna akakyamu embwa eno ejja ekazuula naye bano abantu abanene bwe batya ate abangi batwala abaana nga 3-4 tebabalaba nga babakukusa babayisaawo kyegambye nti whoever is responsible munene nze nja kusaba President Museveni Minisita Nabbanja n'abalala gwe kiri nti gwe olina omutima ogulumirirwa Munnayuganda olina omutima ogulumirirwa munnansi nze nkimanyi buli ekitambula ku social media mukiraba ate mukimanyi
naye temwefuula nnyo batawulira temwefuula batalaba kampuni ezitwala bano abaana tukimanyi nti zammwe era ziri registered ewammwe naye abaana bavaayo jjajja waalo naga nti kampuni gundi ye yatuleeta naye ne mubeerawo nga muli basanyufu okulya mulya mwebaka mukuba n'otulo naye ng'omukyala abonaabona gwe baatwala emyezi 8 alina abaana 4. Kankubuuze ku ssente abo abaana ze babasasula tekuvaako musolo gwa Uganda anti webasinga okuwa omusolo omwana miliyoni 1 okugisindika wano bagisindika emitwalo ameka oba tegumala gavumenti ensonga laki tebafa anti gavumenti tesobola teri musolo gugimala eyawa ne waffe kati lwaki batugamba ogumala abaana gwe bababawa kati nga bo gavumenti yaffe ekizibu kyalina kiri kimu tekyali ku muntu wa kufe tetuliiko naye ate ku bantu bano abalala bano singa bakwata ku gundi evaayo n'omukono gwaki gw'ekyuma naye ku bano kati bawusi manager baffe bano baganda baffe bato baffe babalabanga abatalina kyebagamba ggwanga naye nga be bamu ku bakyasinza okuwa omusolo wano okitegeera okimanyi nti bunaku batwala abaana abasukka mu 5 okimanyi kati gwe bala nti abaana 5 buli omu akwadde emitwalo 2 buli mwezi ze senemeka so oba tezituuka neziragawa bo bennyini beekwate mbeebuuze sente abaana zibasindika ziragawa kubanga kati bwe basindika sente ezo oba bazibagirako eri ne zisigala eri tezituuka wano bazitema mu kkubo okutuuka wano zikutuukako gwe baziweereza kitegeeza gavumenti ya Uganda ekola ki efunako kati so nze mba nsaba gavumenti ya Uganda tuleme kubeera nga tulowooza nti muna Uganda alina kubeera mu nsi nga abonaabona oba wano Uganda first of all tebatutonderawo mirimu tewali mirimu ati omwana aba asazeewo agenda kuba ekyeyanoonya emirimu mba nsaba tumuyambe tumuwe security emmala sobola okugenda ng'agendera mu mateeka nze bali abakyala babonaabona banka nze ate nze kyensinga okumanya ku baana abo nti eri gye bagenze papasi yaabwe is to look for capital bakomewo awaka batandika okukola so bwe bakomawo wano omwana bw'akola restaurant ng'akomyewo ate agenda kuwa be yaleka wano emirimu bonna batandika okuweereza emmere yadde ye anaaba afuuse bosi kuba yabonaabona yakibonaabonera kaafuuke bosi oba kaabege ye nga yabega amanye emmere ye sente ezivaamu ne ze yataddemu n'entuuyo ziri ezaawa naye bwe bakomawo bayamba ensi baziteeka wano kale ekyo kibayambise nti bagenda kukomawo bayambe nze ngamba nti tuleme kulowooleza bannayuganda nti Uganda si yaffe ina bananyini baayo tuyitamu mpite tukolamu nkole so nti baganda baffe bali abakazi abonaabona amaziga ge bakaaba mwabali mu bukulembeze nkya gajja kudda eri omwana wo baabaana bo bangi betulabyeko omaze n'oyagala naawe abantu bange nze mbaagala nnyo bangi betulabyeko nga bali mukulembeze naye ngamba kubali basista bange bali mbaagala nnyo America osobola okumenyayo abantu 100 mu dakiika mbeka mu dakiika sompe dakiika 10 abantu 100 nze menya emitwalo egi mu bawarabu soka mukyo kyenkugamba nti ffe tulabyeko ku bali abakulembeze ba Uganda abamu nga banawe tubayitako enateetaawo bangi okitegeera bangi abali abaana babakulembeze nga sawa zinagamba mpayo ngulirayo ku mazzi kati nze mbadde saaga kibeewo mummwe kuba ate mmwe kijja tuyisa bubi nnyo twali nakaseraawo twali ku Arua Paaka n'ayitawo bw'ati lakini kulaba nga abalugwala bonna bali mu bwama beekuba obwama nembuuza omu mukwano gwange omulugwala yaliwawo ne mugamba buno obwama bali nga beekuba obwama tebabanga baagala kunkubira wano n'agamba aboogera ku oli agenda nagenda okubalaba nga wedanga amaaso gali ku mwami yali agenda ne bagamba mbu oyo yali jeno mubi yali w'amaanyi naye nga ze ku Arua Paaka kulinnya baasi bagiyita batya gaga nga ze kulinnya gaga ddeyeeka nateetaawo nga tulinawo omwana wa Amini naye nga tulinayo ekikomando ne wano waali emunyonyo tabani naye w'amaanyi ye tabani w'amaanyi mukama yamusifa ye w'amaanyi naye wali abalala nze mbadde nsaba nti mulowooze ku kyenkya nti mulowooza ku kyaleero owayinza nsi okukulaba obera tonanya omanyi tubadde ku introduction ebbanga lyenkunoonyereza jjo nakusanze nga tulina okukola noŋŋamba tolina kagoma akagoma kalina mugaso ki this is my trademark nze bwe kaba tekaliwo sibanze emmese bwe zinaakalya nze ndi musajja muganda
nsobola okutambuliramu ng'Omuganda, nsobola okukola kinaye kyemmanyiko kiri kimu nti ndi mu lubiri lwa Kabaka, ndi mugoma wa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ejja Madtiger agamba wabba akagundi ke gundi yaliye kakati n'okabba. Ekintu ekyo kiraba Duncan, buli w'obanga olina ky'okola n'ofunayo acomplaininga ku ky'okola manya nti oli naye w'oba Duncan olaba kati guno omulimu gw'okola bw'ona ogumalako emyaka 5 nga tewaliwo bakunoonya nga tewaliwo bagamba nti birekera nga tewaliwo manya byokola temukola ki kati nze Jjajja Madtiger bamugambye waliwo abamulabyeko naye teyanjogeddeko bubi nti yagambye nti empisa zange of course buli omu azimanyi era Madtiger yagambye nina empisa naye n'agamba nti yadde namukoppa mu Kagoma naye ekyo kyansanyusiza kubanga kuyimba wamukoppa Tiger yatandika okuyimba nga mulaba oli muto fena ate nga ndi muto ki owulidde Jjajja waalu Jjajja Madtiger fenna tuli mu myaka jeji twatandika ayogera ki ayo tuli muganda wange era nze ndi musanyufu nnyo mu myaka gyange kuba byendabye bingi bye mutalabye baana bange temumina ebintu bye mutalabye bingi era buli we nkutunula bwente nkwatibwa ennaku nenaba kwalo episode waliwo ng'oli ku TV okola waweerezanga ku music n'empulirayo ng'oli akubye essimu n'agamba Duncan webale tuweerezeyo njagala kayimba kafire twayoba tugenda towards Christmas twagala kayimba kafire simanyi olunaku tutuuseeko biki n'okakuba kati nenkutunula bwenti nenkwatibwa ekisa neŋŋamba mbi tekyamulabako ng'okuba oluyimba lwa fire ate nga nawe oyimba I was born to dance afire bongo mbuuza okumukwatako oba omubakingako asobola mukwatako naye nakwata ku ngatto kuba yali ku stage ng'ayimba nga nze ndi kubanga nali yanga bano bayanga abasneakinga abagezi ate abazaale b'omu Kampala kati waliwo okubanga oli yanga naye ng'ate oli wa musite va ku bino musimanyi batuzaala Masaka simanyi gundi ebiki ng'oli wa musite jjajja olwo kitegeeza oli wadda siri wakakati olaba ate mu bantu bonna nze gwogenda okusanga ow'enjawulo mu bantu abali mu myaka gyange aboogera amazima nti si bakakati olimuweka abantu abasinga kati olaba Duncan singa nzija nenkubuuza ku muntu omu nga wa myaka 2 emabega newoba omumanyi toyagala mwogerako ojja kugamba bamuŋŋamba kubanga bw'ogamba nti bamukugamba kitegeeza tewamulabako tewaliiwo bw'ogamba nti namulaba ng'abantu bagenda kugamba mukulu oli mukulu obukulu kibi tebamanyi oluusi omulaba wenkana ki kati gwe nkusinga obukulu byendabye tobirabye walabako ku music nga tumuzanyira ku teepu nga bwaggwako teepu n'ojjayo peeni n'oteekamu n'owuuba bwoti walabako ku sound solo radio wagirabako tewagirabako kati walabako ku LP ebyo byonna biveeko walabako ku grand form ayinza okuba yagiraba yabeeranga kabada nga kungulu kuliko ejjinja baliteekako eryo li LP ejjinja eryo ne baleeta akayiso ne bakateekako kati ng'eno eringa ekabada ye base gwe muzindalo gye ekuba bwe tugufuluma wano naye ng'ekuba nga gyamukubira kusa ku kyalo grandform ng'ekuba ng'eyinza n'okukuba akasiki k'omuntu walo no gye tugenze awedda walungi nnyo nalabye ku gundi waliwo interview emu gye nalabye era ku programu ya muzeeyi ku Media Chameleon Red Banton agamba nti yaleeta Chameleon aye ne jjajja agamba nti Tiger agamba nti naye y'omu ku baleeta Chameleon ensonga za Chameleon zo ng'atandika gwe wamulabako kakati ate nze njagala kukubuulira abo bombi b'oyogeddeko Madtiger ne Red Banton nyinza okuba bonna nabasooka okulaba Chameleon yimba owulira nabasooka okulaba Chameleon era bonna b'oyogeddeko abo ogambye Red Banton ne jjajja Madtiger muyimbi Red Banton muyimbi nze ndi muyimbi Chameleon muyimbi
naye ate nnyinza okukubuulirayo abayimbi bana abanene ku bakamiliyoni ne ba Bebekulu ba Bobi Wine bo be bagamba be baleeta. Batuweeko kuba kati gwe tulina muntu mutuufu amazima ne bwe gaba ng'oli andaba gamunyiiza nze amazima genjogera. Saagala nnyo bino byakwewomereza. Manyi kati abantu balina ebintu ebi ojja kunsonyiwa ggwe oba bali banyiige. Abantu balina ebintu bibiri e Uganda bamistekeninga nnyo love n'amazima. Oli bw'ayagala ennyo tayagala mazima kuba ayagala nnyo. Abantu bamistekeninga ebintu ebi babeera ne laavu n'okwagala okwagala n'okumanya. Kaakati bwe bamala okwagala tebaagala kumanya kuba bo baagala. Kati nja kuwa example y'abantu aba. Olwaleero waliwo Alien Skin, tulina Bobi Wine. Muga Katonda mugulu gwe omuntu gwe atulaba ssaawa zino nawe Duncan gwendi naawe ne muzeeyi emabega wa kamera. Olwaleero ojja kukkiriziganya nange. Olwaleero tolina kwogera kintu kyonna kitali kirungi ku Bobi Wine. Bobi Wine gwe nkugamba anti batugamba ku Facebook kuliko social media kuliko ekigamba nti Bobi Wine tasobya. Ekyo kimu. Nze dda baŋŋambanga nti omuzadde tasobya. Taata wange ne maama wange sawa zino weebali n'akabawabula mu nsonga ngaaga. Abazadde abakulu abange Haji waali ne Hajati. Haji ye Haji Sulaiman Kasajja, Hajati ye Hajati Mariam Namubiru. Naye obawabula mbawabula era maama ne taata ne baŋŋamba mwana wange kyoyogedde kyekyo naye nga mbawabula nsobi. Kati baatugambanga nti omuzadde takola ki? Kati oyo yene yawandiika ku Facebook n'agamba nti Bobi Wine tasobya. Kyova laba bw'obanga oli mu bantu abangi kankutegeeze kino Duncan ng'olina kyoyogera gamba nti according to my opinion gwe nkankwemwako okulabirako akantu kano kansesa nnyo bigo kwana mu gye kinaana awo nga kinaana kiggwako kyenda kitandika awo naye ng'omuwala omwagala ogu naye ng'omanyi okugamba Clayton Mayanja mumperekereko ne bakuwerekerako mutambula no mailo namba mugende waabwe w'omuwala kyokka we muyita kiro mugenda saawe mukitegeeza munaagenda okudda nga ziri nnya kyokka wakati awo bagamba wabeerawo engo musezi bayita naye nga mugenda temukyajjukira. Kati bwe mutuuka ew'omuwala oba oyogera naye n'omugamba naye Hadija olituwaako ddi kyokka gwe omwagala nga nze mwagala bw'omu kyokka ndaba nazze ne Mayanja ne Clayton. Ononsonyiwa Clayton yafa bambi mugenzi mukama mumuze mirembe ne bwe twalinga basatu. Kati omuwala ng'akuba mu akafaanyi n'agamba omugambye olituwaako ddi ekitegeeza bano bonna baagala naye nga gwe otyo gamba nga ggwe onokolako ddi. Kakati abantu abo be bano boogamba nga Duncan oze n'ogira gwe tujja kukuba ggwe lwaki tugamba nja kukuba lwaki ogamba tujja kukuba. Kati omuntu adda ku Facebook n'ayogera ekigambo ng'ayogera in terms of plural ayogera ku lw'abali bonna naye nga ye yakikoze eki omulya mamba ab'omu ekika kyonna. Kati mbadde nkuwa example ku nsonga zino. Olwaleero tosobola kuvaayo n'ogamba Alien Skin yakoze kino mbwe ensi yonna ejja kunyiigira naye nze njogera ebintu bino nga nsinziira ku baganda bange mu nsi wano e Uganda. Bobi Wine akimanyi nti ndikyaliiwe nga bw'owulira. Bobi Wine akwata essimu ye nankubira oba essimu yange bwekuba ku ssimu ya Bobi Wine tabuuza nti oyaani wabula agamba bugambi
Yajawalu story kinaye kawanchi okitegeera naye waliwo omuntu tayogera ngako na Bobi Wine abamu tebafuna nko kumukisa gumulaba no achogerako si yakireeta just nze nagamba ku mazima nze njogera mazima awulirewo bonyiga omwana mayanja omutobo yafa AK47 ng'ali mu keesi ye twamutwala ku National Theatre kati nveeri ne Shiru nga tujja tugenda ku keesi nagamba Shiru oli mwana muto naye nina ekibuuzo kye ngenda okukubuuza naye nja kikubuuza nga tutuuse ku keesi yaani ya Eke nga tutunuulidde omulambo ffembi babiri nanga ngombuuza kino muga ngenda kukubuuza kubanga first of all I have the mandate okubuuza Shiru azze mu music nga mulaba n'abaamuleeta mbamanyi newe yatandikira nsobola okukubuulirawo ne byasooka okukola nga kato n'olwaliro omuntu addaawo n'agamba bana abasajja Bashiru baludde mu ndongo kati ffe be baagisangamu kati tuli ku Shiru tutuuka ku keesi ya AK47 nga mugamba ngenda wangambye ogenda kumbuuza ko nze ngenda kubuuza sooka otunuulira omulambo n'atunuulira Eke bw'ati ne mugamba Shiru njagala okubemu akafaananyi omutunuulidde nti mutunuulidde kubamu akafaananyi nga Chameleon yali mu keesi eyo bwe tuva wano nga tumaze oziika enkya ogenda kukuba kidongo ogenda kubuukira muyimbi ki omulala omukube nga bw'obadde okuba Kamiri onookuba Bebe Cool anaakukkiriza onookuba Bobi Wine anaakukkiriza era Shiru yafunawo lesson awo tuli ku Bobi Wine ne mugamba Shiru beera Newton you a DJ tagamba munzono gwe njagalo zanya because a good DJ is a DJ who plays music for the audience kubanga gwoboba okuba kyovula baba DJ bamanyi n'okusampolinga va kuzina nyimba z'abano baba alunda baani ne DJ asampolinga mu n'ateekayo abantu ne bakuba enduuna amaya kukajja kukola z'abalunda tebazisampolinga ezo zote zitala kusampolingibwa zikubwa bukubwa okitegedde kati twagenda okuvaawo Shiru yandaga nti wamawaggali awaganyadde ne bwe twagenda mu ndongo natuula ne muwuliriza Shiru yakuba ennyimba za Chameleon 2 n'akuba Bebe Cool 2 n'akuba Bobi Wine ennyimba 3 Bobi Wine ne bamugamba akasajja kakuzanye Bobi Wine yabagamba kanzanyerwa kyali wange jajja waalu kati mucho kyembuuza akubire jajja Madtiger ne okuleta wagambye nti Red Banton yagamba yaleta Chameleon ne Red Banton yagamba yaleta Chameleon kati kino kintu kankikubulira kati bali basatu njagala oyawule ebintu bino ngenda kuwa ebintu bibiri byenkusaba oyawule njagala oyawule ekigambo okuyamba that is giving a hand n'okuleeta enjawulo wakati wa okuyamba n'okuleeta ebyo ebintu bya njawulo biri bibiri gwe mulamwa gw'abano abaliwo Red Banton buli omu akimanyi yasuzaako Chameleon yamusuza bamuyitaani no kati Chameleon bamuyitaani omulabidde emyaka emeka before kale kutolako emyaka 18 ebiri gy'oboolekayo egy'emabega wamulaba bamuyitaani ekitegeeza bw'abanga wamulaba ye Chameleon kati kyonna ky'omukoledde okikoledde ani so si gw'oleese Kamiri ompulira waliwo abantu betugenda okwogerako olaba Vinka omanyi amanya ga Vinka muzeyi Vinka yaani baali tebamuyita Vinka baali mutuumira mu Swangs era ne bamusayininga
nga Vinka. Kati Swangs nereta product ya Vinka. Ontegera kye gamba. Erese product yani ya Vinka. So teresani Vinka. Kwe gamba. Ontegera kye gamba. Waliwo omuntu agamba Dankani batuzaala mitiyana. Simwe toyaga kwogera ku gye bakuzaala. Ate nze kanyini bampita Dankani mitiyana. Bakuzaala mitiyana. Bwenva wano nenzijja emitiyana nendaba bazadde bo ne mbagamba mbadde nsaba mu mpa omwana oyo mutwale e Kampala tukole. Ne bagamba omwana affe onoomukuuma nti ye ssebo. Onoomulabirira bulungi onoomusuza nti ye maama ne taata. Omwana affe wuuyo tumukwasizza. Kitegeeza ndeesaani bwe ntuuka e Kampala ndeesaani. Ontegedde? Kati awo ebibiri mbikuwadde. Nkuwadde omukono ate ne nkuleeta. Kati banno ababiri kubo baawa mukono. Tebaleeta. Ani aleeta? Ku bombi ku basatu njagattako Shanks VVD. Ne VVD nabye ngendo omukugambako ebyenjawulo. Banton buli muntu akimanyi yasuzaako Chameleon. Madtiger naye ajja kugamba nayamba Chameleon. Naye kati bo tebayawula kuyamba na kuleeta. Naye ate nja kuwa yes kati nja kuwa Shanks VVD. Omwaka gwe nyinza okubanga neerabiddemu. Ne Shanks VVD yakola ekintu eri Chameleon. Ne bw'obuuza Jose Chameleon ayinza obutakiraba bubi n'akikubwaba nga ddala ayina omutima ayinza okukuba Chameleon tatera nnyo mu bintu ebyedda tatera kubuzaabuza akugamba Chameleon talina nsonyi kugamba ani yamuyamba era talina nsonyi kubuulya wajayise ng'abantu abalala by the way era ekyo mu Chameleon mwagala nnyo mu ebyo ontegeera kati Chameleon omusajja yayintroducinga Chameleon eri ensi ya music bamuyita Shanks VVD. Atya naye teyaleeta Shanks VVD teyaleeta Jose Chameleon. Wabula yamuintroducinga into the world of music. Ontegedde? Example gye ngenda okuwa yaba manager baffe. Jeff Muyimbe Kigo yali aleese. Jeff Kiwa tumumanyi? Amanaginga omanagers. Manager Roger omumanyi? Yali aleese Muyimbe ki? Tewali. Naye tebakoze abayimbi. Tebayambye? Paka leero ya Jeff bw'omwogerako bagamba Good Life, Shiba. Pinky, Grenade. Chosen Blood baani ba. Ontegedde? Bw'oyogera ku manager Roger bajja kugamba Bafana, Spice, bonna babadde baani? Manager Roger ababaddeko nabo. You cannot manage what you don't have. Munansonyiwa. Oluzungu lwange si lulungi. But what I know, you cannot manage what you don't have. Kitegeeza omanaginga ekyo kyokola ki? Kaleka kanenemu. Kyoyina. Fugwe kaputuka. Kati nkugambye bonna basatu nga bwe bambuuzizaako. Banton yayambako Chameleon in his course of music. Oba course ye jane. Ontegeera? Ye jane olugendo. Kati abasinga oba tukiyite abalaba kati naku zino boogera music career. Mu career yange biki Banton yayamba Chameleon. Madtiger n'ayamba Chameleon. Shanks VVD yayambira ddala nnyo Chameleon to the extent nti ya introducing Chameleon into the world of music. Twali ku Kivulu Shanks VVD n'asirisa music. Kati wano mmwe temubiwulira nko temubimanyi. Era mpulira nnyo abaana nga bavuya. Ababeerako abaana bavuyiza ku TV, abaana bavuyiza ku radio n'obawulira. Nsonga lwaki? Kati onaavuya ki? Nsonga lwaki nze nsazo nga nti nga sinayogera bye simanyi. Kansooke noonye jjajja waalo.
okoze bulungi okunnoonya kubanga buli kye twogera naliwo siwulira saawulira waliwo Shanks Vivid bwa stoppinga music n'agamba nina omwana gwenja in fact oba yayimbawo n'ennyimba zaalinga bbiri n'alyoka stoppinga music. Shanks Vivid was big. Olaba Chameleon olwaleero olaba Chameleon omukadde wali tannatuuka ku bunene bwa Shanks Vivid. Ali bayimbi baali bakuba endongo va ku bino ebyagamba baali bayimba oluzungu olulimi olwalo oluzibu by then onzijukira ate n'ebintu bye baali bakola aba basajja mbawa credit ey'amaanyi ennyo nja kusooka gambe the late Banton tewamulabako yafa 97 tewamulaba abasinga mwena mwaliwo naye mwali wammwe nve bino bye muli kati ewaffe mwali wammwe nkugambe the late Banton Emperor Orlando eyo yali duo baalinga bayimba bameka owaraga n'omuyimbi that is Radio and Weasel Shanks Emperor Orlando ne Banton then Ragadi tomugeza mu stage z'abakamiri Ragadi munene ku bano ekirala omulala ye Shanks Vivid himself Vivid yali munene nnyo to the extent ne wokuba ennyimba za Vivid kati okuleka nti system mwe eyakolebwa mu nnyimba ezo size zino ez'olwali zebakolera mu logic biki but era oluwulira nga luyimba ne message ogiwulira nga message yadda naye nga nti amagezi g'omunafu paka leero ekyakola ekitegeeza mu beesudiya bonna Shanks Vivid alina okwesudiya mwangu. Yes ate Shanks Vivid teyesudiya mwawo wokka Vivid alina ebintu bingi mu entertainment gundi eno byakoze ontegeera simanyi oba tuwaba oba tukyali ku Vivid tuli kuba neera Shanks Vivid akoze ebintu bingi nnyo mu bye mutamanyi bye mutagenda olwaleero waliwo radio stations ezimu naye waliwo emu esinga obunene nga Vivid waliwo abakozi abakolako olwaleero banene nga Vivid yabatwalayo nga yabawa omukono ne batuusaayo temubimanyi sajja Vivid Shanks Vivid ng'omulimu gwe yakola gw'amaanyi mu music industry nnyo kati nkuwa ekyokulabirako olwaleero nina abantu bempa ekitiibwa mu music mu entertainment tugiyite entertainment tuleme gamba music entertainment yonna kuba tuba tuzinza abazanyi b'emizannyo abakiba comedian bonna tubazingire wamu nja kuwa omusajja ku ludda lw'okutuusa music eri abantu omusajja akyasinza okuweebwa ekitiibwa gwe tomumanyi ngenda mukuwa mbakumenyere buli omu nkumenyere n'ensonga lwaki aweebwa ekitiibwa batumenyere asooka tusooke ku bayimbi abayimbi tudde kubatuusa music mu bantu tudde ne kati asookera ddala okuweebwa ekitiibwa bamuyita Moses Matovu ow'Africa Moses Matovu muwe ekitiibwa kubanga n'olwaleero ku bayimbi be tukyenyumirizaamu mu Uganda yabayamba Moses Matovu era abaana b'olwaleero nze olwaleero nkyakubuulira nti nze mu music ndi mukambwe kubanga njogedde n'abasajja nze ate bemmanyi nti bakambwe mu music. I was with Moses Matovu one-on-one. Ayina ebintu byanjigiriza olwaleero nga bwe ngenda mu studio nze music wange ayawukana ku w'abalala ngenda n'amagezi Moses Matovu ge yampa. Moses Matovu nkugamba lwaki muwa ekitiibwa ku bayimbi nti ye musajja akyasinze okuyamba abayimbi kubanga Moses Matovu yayamba fire bongo le Lutaaya. Ate owokubiri oyo music oyo ku bayimbi omusajja owokubiri akyasinze okuyamba music okutuuka eri abantu. Ngamba kuyamba abayimbi omenya ko Moses Matovu nenze gwe mayine n'omugenzi Katolubwa kakati mbadde njogera bwenti nti ku bayimbi ba leero
bonna abalamu balina omuyimbi gwe bonna abafudde abali mu ttaka n'abalamu olwaleero bonna bafudde bakkiriza nti oyo yali muyimbi babasudde bonna ba Livingstone Kasozi baani bonna abafudde badduka baafa bakkiriza nti Phil Ebbongole yali muyimbi ate mba comedian naye Moses Matovu yayamba Phil Ebbongole Lutaaya ate mba comedian tusooke tudde ku abatuusa music mu bantu omusajja akyasinze okuba ow'ekitiibwa era okuweebwa award mu kutuusa music ku bantu ye MP Peter Sematimba. Honorable Peter Sematimba. Pastor. Balito baba Peter. Simanyi byannema okwogera. Peter Sematimba. Peter byannema okwogera. Oyo omusajja w'amaanyi nnyo mu kutuusa music ku bantu watya. Sematimba yalina idea mu nsi mu mutwe gwe naye nga alakinga obusobozi okujjayo idea ye gyakola ki gyalina okumanya akasajja ako kagezi kakozesa idea eyo ne katomera abagagga ne kabakolera ne kamala obbakolera ne kafissa ne katuukiriza idea yaako. Sematimba yayagalanga nnyo okukola ku radio station ate n'okukuba music. Sematimba nakati era omulaba nti pastor naye ku radio ye alina akanomero kafisa okuva sawa emu mpaka saa because kintu kye kimulimu ate Sematimba kikati y'omu mu Uganda ku basajja abasooka okukola studio ya music weewaawo studio ye teyafulumya nnyo music naye yamanyikwa nnyo mu Bulango bali bagita bate Dungeon studio yakolanga nnyo Bulango yes omusajja ekintu kino nga mama Peter Sematimba omumanyi muwulira yakafa nnyo nga mwogera mukola mu foundation yakafa omukyalo oyo tanaweza myaka yinza okuba tegiwera n'etaano mu ttaka. Omukyalo oyo wa Peter Sematimba manyi we bamuzaala si wano nga ku madirisa sita kanso ogiraba emmanju waayo emakindye buli muntu yenna yenangoze emakindye n'otuuka ku madirisa sita kanso weeri emmanju awo wewaba Peter Sematimba era studio gye yakola baali bagiyita Dungeon studio awo yagikola. Kati Peter Sematimba lwaki nkugamba bwe nti yasooka n'atomera omugaga gwe bayita Kato n'amuwa ssente. Sematimba n'agenda mu America n'aleeta ebyuma. Sematimba n'aggulawo first FM radio station mu Uganda gye bayita Radio Sanyu. Okitegeera bw'amala okukola Radio Sanyu eyo yali ya Kato omugagga Kato. Bw'amala okukola eyo ebiseera bye twalina New Vision gye bayita bukedde olwaleero New Vision ng'ekulibwa omuzungu gwe bayita William Pike wamuwulirako. Kati William Pike bw'awulira nti Sematimba akoze radio gye bayita Sanyu n'abuuza muvubuka ki oyo ne bamumufunira bamufunira omuvubuka oyo ne bamuleeta ku New Vision n'ayingira mu office ya William Pike. Pike n'ayogera naye n'amugamba I want the same thing. N'amubuuza ssente mmeka na biki Pike n'awa Sematimba ssente zo. Sematimba n'addayo n'akola second FM radio station mu Uganda gye bayita Capital FM. Awo gonna amagezi tuluga Sematimba gwendiko bino byenjogera teri agenda bikugamba abantu bayoge nkuge mbawulira bannamawulire bavuya adonosabo tebaagala kuba abantu kwetiza tebagala lwaki nze kati bana abantu mbasiima balamu Shanks Vivid musiima nsiima Sematimba nsiima Moses Matovu kati nyongera Sematimba bw'amala ekyo nga Capital etandise 91 ate nga gundi frequency ezo kabaka mu frequency Radio Sanyu yagiwa 88.2 Sanyu FM ate nga n'obwo buntu yabukola bwe yadda ku Capital natandika 91.3 cap
Capital FM. Okay, tuli ku media njine jajawalo temateme ensonga nga bwezitambula akicho bale tumanyi okige ate manya nti ani atandika oledi eno ani atandika weno ani yakola kino music industry ani atadeke tafali eri amanyi sagala tuogerenga bintu byetamanyi oba byetutebereza njagala nyo tutambule n'okumanya weyunge ku media otambule n'okumanya Sematimba bwamala okwogera akagamba ako ka 91 nakagala nnyo paka kati olwana kyakagala kanyuma akana akanyumira yagenda nga n'agamba 91.3 Capital FM. Sematimba akasajja ako nkagala wali kagamba nga mugambi 88.2 Sanyo FM. Kati waliwo walawe bakagira nga basazeeko nga bagamba bugambi bayinza okuba oluyimba ne bagira bagenda oduyingiza mu lunaalo ne bagira Sanyo FM ne bayingiza olulala otegedde kati walo bwe kamala okugira okukola ebyo byonna Ssaabasajja Kabaka wa Buganda empologoma nannyini ttaka nannyini buli kimu nannyini nsi gye bayita Uganda bamuyita Ronald Muwenda Mutebi owokumeka akayita bakamuleetera FM zifu abantu tutandise okubeera mu music atandise ogira eyo omwana kyakola ebintu nti waliwo akavubuka bakayita Kasematimba ke kakola eri ne kamala ne kakolera noono abantu ambaga mu music guli waggulu oshegera kakati bwe bamala kagende wa Ssaabasajja Ssaabasajja naye agamba twagala reediyo yaki ya Buganda kasita empologome siima ate oba onookola ki kati okumanya akasajja kano kaali kagezi kasaba Ssaabasajja naye mulini n'akantu ke neetegerezaamu kubanga Ssaabasajja Sematimba nze omanyi omuntu omulamu bwe tuba tumwogerako mba njagala n'ofunawo obudde naye yennyini n'omunoonya n'omugamba waliwo omuntu yakwogerako bw'ati n'ofuna amazima n'omanya nti oluusi nyinza okuba nnimba nze nonswaza mu bantu bano ne bamanya nti abantu abamu boogera nnyo ku bye batamanyi naye we nettiramu Sematimba nze ku lwange ndowooza ku lwange so si ku lwa Sematimba nti alabika ne Ssaabasajja yamuwa ssente ze zimu bamuwa naye ate bwe yadda ku Ssaabasajja ayina ekyenjawulo kye yakola ekyewuunyisa kati kyandeetera mulinze nga jjajja waalu okugamba nti Sematimba ono abantu bano yabakkuba bali abaasooka ababiri Sematimba nze nina akantu ke namufunamu nti nalowooza kato sente ze yamuwa ne William Pike n'amuyita kato yewa Sanyu FM William Pike yewa Capital FM kati kitegeeza Ssaabasajja bwe yamuyita yamubuuza sente mmeka ezeetaagisa nga ne bali bwe baamubuuza ekibuuzo ekyo nga bamuwa ssente ezo kitegeeza nti ne Ssaabasajja yamuwa ssente ki ze zimu nga bali ze baamuwanga kubanga abagaga obamanyi bayinza okuba kasimu wano omwana yandeetedde emmotoka eno bitama gwe yagikuwadde ku mmeka miliyoni 4 ate ono n'omugamba ebitaano olwedde baba bemanyi noono kitegeeza nti yamuwa ssente ze zimu bali ze baamuwa naye Sematimba bw'agenda e Bulaaya yadda ne reediyo eya Ssaabasajja Kabaka n'agikola nga bagiyita 88.8 naye ate n'amugamba tukyatereeza ng'etandise okugenda ku mpewo tukyasaamu binnonogo tutereeze naye ng'etandise okugenda ku mpewo ekuba Sematimba yagenda okuyita Ssaabasajja jje alabe reediyo ye gy'amukoledde Ssaabasajja kyamwewuunyisa nga waliwo reediyo ezi waliwo 88.2 ne 89 ki by then oba embandi balinga bagamba Simwe yekola obulanga biki ne olwaleero zera ziriwo emmeka yamuwa reediyo mmeka kati kitegeeza akasente kanoloza bali kamuke bamuwa kirabika obano yasoolo obi kubanga yamala awo n'agenda akola eyiye
Super FM. One super. Super. Yeah. Super. Oh yes, Matimba. Oh yeah. Sajja mugezi. Msajja mugezi nnyo. Kati bwe nkugamba nti olwaleero radio station zizo nabuno obumeruka bwani bonna buvudde ku Peter Sematimba ye yasooka okubunyisa music mu bantu. Kati lwaki Peter Sematimba era mujja muyita mumwogereko ng'amaze okufa. Sematimba naye nga tulina mwogerako kati musiime ng'akyali mulamu nga bwe gambye Shanks Vivid. Kati zino ate Sematimba teyakoma ku ekyo. Sematimba bwe yamalanga okukola kati nja kuwa example bwe yamalira okukola radio sanyu twalina MC yali asinga okuba owakabi mu Uganda bali bamuyita Rasta Rob MC. Rasta Rob be baali ku Sanyu FM. Emperor Orlando yakolayo ku Sanyu FM. Ni Orlando awe vanyuma byagiragiramu nga bagamba afuluma ne music. Music tebagala afuluma obitegeera. Kati Sematimba bamala radio ya Ssaabasajja. Abaana abaaliwo abookya by then. Yali Menton Summer, Shanks Vivid, Emperor Orlando, Ragadi, abaana abo baali bookya. Era awo we yava n'ayita Shanks Vivid ne Menton Summer ku radio ya Ssaabasajja eyo. Shanks Vivid n'aleeta abaliyo gwe kati boyita abanene. Ngani? Kyekyo kye nagambye luli. Ngani tuweyo. Ekyo kye nagambye luli kati nedda ajja kuba nayo topiki. Kati nkulaga lwaki Shanks Vivid alina okusiimibwa. Era ku lwange Menton Summer radio eyo ye yamutta. CBS. Kubanga radio eyo Sematimba aba amaze omuwa omulimu ng'akola bagiyita evening drive oba ku CBS manyi bwe bagiyita naye akayisanya akakawungeza music muli mu taxi muddayo music akuba okufa oyo Menton Summer bwe yali akola. Kati Menton Summer twali tulina ekivvulu Embaale. Kati mu kivvulu ekyo Menton Summer ng'alina okuba awaayimbe ate nga talina kuyimba mangu nga bakateno raisers tebannayimba nga yalina be banene ng'alina kuyimba Daniani ne Emperor Orlando. Nina bagamba Menton Summer kati ate nga Menton Summer olunaku olwo alina okuba ku radio ku ssaawa mmeka 2. Menton Summer ne bayimbayimba bwawo mangu nnyo. Emperor Orlando n'asigala. Menton Summer n'afuna omwana gwe bagamba nti gundi yagenda okutuvuga. Akamotoka ako kaali kaserika buno obwaggulanga amataala buti. Buserika obwo so bwavuga nnyo empaka edda obwo. Kati omwana atuula mu mmotoka ndowooza Menton Summer yamugamba tuyina oba essaawa emu okubanga tuli Kampala. Sijja kugamba nti yakimugamba nti nakiraba nenze mu ndowooza yange because baali bagoba budde bwa radio ate ngeri bavuddeyo buyisi. Omwana n'avuga emmotoka ate nga kaserika kaali kalina engeri gye kaali kavuma nga naawe kakuwa amaanyi agakali. Yodaman yakalina akabulaka. Naye Yodaman ayinza okuba yalina automatic wazaali zitandise naye guno twalina nga muyini oziwulira ziyingira okitegeera. Kati omwana ono tekubanga Menton Summer yamugamba yangu obudde alejukira abeera ku radio agamba tubulaide kikanga munana tubasiibule obimanyi sawa yeweddeko omulala yalina oyingira. Kati Menton Summer olaba Tirinyi Road omanyi bayitawo akagundi ako bakayita katawuni ako kali Busogawo bakayita katawuni nkeerabidde naye nga kanene nnyo. Iganga muveemu weyongereyo eri mu Busoga. Tuli mu Busoga. Sinamutumba bayita namaki akatawuni nkeerabidde. Kale akatawuni ako kalina ekkoona binnyo liri bwe riti naye ekkoona eryo lirina ekikomera wano oba kyekya seminti factory ya seminti eyo. Omwana ono bwe yava eno
ekkoona yali yekanga bwekanzi yali amanyi bakyaleega kumba atuuse mu ki ya kati agenda owete mmotoka bweti nga tekyasobola nga tekyakola naye kuba ku kiri naye bakuba ne bafiirawo kashi naye nga yali agoba puroguramu ya rediyo so kati ngamba yafa lwaki netunsama wamwe kati awe nkugambira nti Peter Sematimba tubadde ku Peter Sematimba ne Shanks Vividie kati omulala ani awo gwe twayogeddeko Moses Matovu ogambye ku side ya comedy ba comedian bonna bonna olwaleero betuyina e Uganda bava mu muyimbi ffe we twatandikira okuyimba nja kuwa amanya gaffe bonna Jose Chameleon mwali Bobby Wine mwali Bebe Kulu mwali sibe muyita abanene abo kati nabo twayimbako ng'ate tulina abanene baffe yali Shanks Vivid yali Emperor Orlando yali Menton Sama yali Ragadi banene mu budde obwo era bw'oba osobodde okutuukirira Bebe Kulu genda omutuukirire bw'oba osobodde okutuukirira Chameleon genda omutuukirire bw'oba osobola kutuukirira Bobby Wine genda omutuukirire omubuuze nti mwali mubaddeko we muyimbira omusajja yali atukulira bali bamuyita DJ Jim n'akwata microphone n'atugamba nti bannange ku Saturday jja tugenda kuba n'abayimbi abanene buuza Bobby Wine Bebe Kulu Chameleon baali bakibagambyeko nti Saturday jja tugenda kuba n'abayimbi abanene kitegeeza bano baali baki twali bakiffe kati bali be baali abanene baffe okay tuli ku media kwe tusinziira okuba nga tambula ensonga okuba nga tuzitematema tujja kufuna olunaku jjajja waalu twogereko ku bayimbi awo boogambye abanene lwe mutu mutemeteme tumanye na butya ki ekyali kimufuula omunene mu biseera ebyo nga saaba zino bw'oyita abanene takola ki taliimu tujja kudda nakyo mu eyo puroguramu akujja ku enyumbadde nya tusembeyo nako waliwo ekintu kitambula ennaku zino mu nsi jjajja waalu ng'ozadde abaana bo nga bali wako bakuzizza osobola okukola DNA kati nze kankubuulire tetuva mu ddwaliro owuwa mukolera mu ddwaliro olutalo olwange lutandika olunaku lwagudde ku ttaka kati kankubuulire ebisajja kambite na bisajja ebisajja by'ennaku zino ebisinga biwulira ebigambo nga eŋŋambo nga zivuuvuuma nga n'omukazi wakyo akyali lubuto nekirabirira olubuto naye ng'olugambo lukigamba naye bwali nga batugamba nti Saalongo abo bamanyira nti mukazi wange bamwagala n'agaana yabagaana nekidda ku lubuto nekirabirira kati ate wekimala olulabirira nekimala bazadde nekitwala eka nekidda ku fiizi omwana n'alwala kisula mu ddwaliro byasamu nnyo bebo bonna babitekisi mwe batwalira basibaye bakasiwukira baani abo nja kusonyiwa akasiwukira lwansonga ayinza okuba yewe yazaalira ebintu bino tebyaliwo naye ene fool I'm using this word a fool ene fool giving birth these days nga system eyo weeri n'otakikola bw'ozuula emabega maaso eyo nti omwana si wuwo abo mba njagala bakutuke bukutusaafe atondoka gwe ikigwe wali kife jjajja olwo abantu nga ye muntu akola safari bagenda okukubira nti mukazi we yazadde nga wavuze tulera e Congo ogenda okudda waka nga mukyala ali waka wagenda ovaawo nga tali lubuto kakati ate mwe abakozi ba safari kati ate oba nkugambye ngenda kuwayo ekizampa emu nina omwana mukwano gwange avuga bodaboda lumu amabodaboda baba n'emboozi zaabwe mba ntudde ku piki antwala nambuuza jjajja wali olinayo omwana nemuganzi sirina ebyaddala sirina okimanya sirina nze najja mu nsi muno ku lugendo lwange era njagala tutambule nduleke nze saakugendeyo neebaka embu simanya ate nkukunale abaana babajjeeko ebintu ate bato bange ettaka balitutte abaana bange tebanya kibagenda nze bwe ŋŋenda mba nkimanyi Duncan jini gitwale kanvasi gundi azitutte wabaawo akamotoka mukatunde mulye ssente zammwe
nze ngende wali ngenda nebake nga tewali kintawaanya kuba sijja kusituka mbu ate ndulumira ki najja mu lugendo lwange ndumaze ngenze anti kati mwe mugamba mbu mwabazadde temufa kale tebafa kakati kati ng'omwe ogize kati Dankani wuliriza olwaleero omwana oyo wa bodaboda bw'aba nvuga naŋŋamba nze ne muka sina mwana naŋŋamba nti okimanyi nti nno jjajja waalu nina abaana babiri ne mugamba ssebo tombuzaabuza mmanyi omwana woogu olina omukazi wo gw'obeera naye eka n'omwana omu naŋŋamba ajjajja waalu si bwe omwana wange nno owookubiri ne mugamba owookubiri ate ali luddawa naŋŋamba omanyi mukaagundi nti ye ne mugamba olimba naye mukaagundi mu kikomera wali nti ye ngo ku baana b'omugagga aba omwana ayinako omwana ne mugamba mpa obukakafu obulaga naŋŋamba njagala otunuulira abaana abo obeetegereze oweetegereze omwana bw'ati namba bw'eti oba ayina enjawulo nange ne mugamba kati gwe wakitegeera gye lwaki tomuggyaayo ng'omukazi w'omu maka yagamba omwana wa boodabooda ono gwe togeza n'osiriwala manya bumanye ekintu kimu nti omwana wuwo naye tolina busobozi busobola kulabirira mwana oyo tosobola musomesa tosobola muliisa yadde omwambaza muleke oli amwambaze amusuze amuliise amuweerere omwana we alijja ng'ekiseera kikoze eki kituuse kati lumu mba mpakana ng'aginkubira jjajja wali oliwa jangu yangu wano ku supermarket yanguwa ku supermarket nga nyanguwa ku supermarket nga ŋŋamba nti lindako mu supermarket yawo omugagga apaakinze wali emmotoka kyokka ate ekyasinga okunkwasa ennaku ebisajja bino ebiina abaana abatali baabyo biina something in common nti byonna bisinga kwagala mwana atali waabyo kakati eno embwa egenda ofuluma mu supermarket nga wallayi gwekutte ku mukono bali ababiri tebakutte naye nga gwekutte ku mukono yewa booda nagamba naye ababiri ebisajja era nebaza mu nsonga eno nebaza nnyo abakyala bonna abakazi bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo okuwussa ebisajja bino ne biwutta era mukola omulimu gw'amaanyi bamaama beggwanga mbebaziza bale kuwussa bisajja nti omuntu amagezi g'omuwa omwana tanava mu ddwaliro ate mulimu ebintu bye mukola Dankani ennaku zino omanyi nti amaka galimu abasajja Dankani omanyi nti mu nnaku zino mu maka mulimu abasajja nga tasobola nakufuuwa baluuni nga lwaki talina n'amaanyi agafuuwa baluuni tagayina omanyi kyentegeeza ne mu maka tasobola kugamba nti kino kibe ng'akazindala abakyala bakabajjako talina buyinza mu maka ng'akazindala abakyala baketwalira nga nokikuba bakikuba kitegeeza omukazi aba yamuggyako akazindalo kuba akati oŋŋamba otya nze omusajja yajja n'ambuuza naŋŋaa naye jjajja waalo kati omukazi omugamba otya nti ngenza kukebeza mwana konze kuki ate omwana osobola omwekwatira ku mukono mugenda nze njagala kumanya omwana oba wange osobola omwekwatira ku mukono newaba tomukuti Dankani nze ojja kunsonyiwa taata wange alina ekigambo kye yaŋŋamba taata waali mulamu waliwo mwannyinaze yawa taata ekintu taata wange simanyi oba yanyiiga naye nga nze namugamba taata nze amazima gaba mazima gyendi tosobola kunkozesa nsobi newoba gwe muzadde wange kubanga ne gwozadde akkubira eŋŋoma n'okola ki kati taata nsobola okukuwabula mu kikyamu taata yaŋŋamba mwana wange weebaze nnyo mwannyoko ampadde kino engamba ku ssimu tebijja kukola kaŋŋendeyo nembuza taata wabadde oŋŋamba otya ani nabadde gamba weebaze mwannyoko kuba yankoledde kino ne mugamba taata singa teyakikoledde ggwe yabadde alina kikolera ani akyale kimukakatako ne mugamba taata balina okunneebaza olw'okuba nkuwadde ekintu nze bwe mba sikuwadde ani agenda okukuwa nze gw'ozaala nga nkirina kiringa nga kakati Dankani bwe najja ne nkwebaza okusasulira abaana bo fees mba ntegeera
kati woba tobasasulidde ani agenda obbasasulira obuvunanyizibwa bwani lwaki taata wange ampita neebaze mwannyinaze mbu yamuwadde ekintu kiringa nga tinze olwaleero dankani mu Uganda yonna nze nga jjajja waalo tosobola kunsangamu nga neebaza gavumenti ya Uganda okukola ekintu kyonna kikikakatako what is its role kiki kye gavumenti kyerina okukola mbu gavumenti yakoze oluguudo naye twebaza gavumenti beebale nnyo stupid foolish. Okay, kumi media kwe tubadde olunaku olwaleero jjajja wala akagamba akasembayo mbadde nyize akagamba akasembayo kagenda eri abantu bange ab'e Bulaaya abange omanyi gye bali mutuyita bakadaama bannange baganda bange mwenna gye muli mbasabira mirembe Mukama Katonda abakwasizeeko abamu gye muli muyinza okuba nga si birungi abamu mumaze ennaku temuwuliza bannammwe bambi bw'obanga olina akasimu ng'osobola okukafuna muno ne w'oba nga temwali ba mukwano mu Uganda naye nga mwajjira mu kampuni emu muba mwafuuka ba Luganda kwata akasimu okubire ku munno omubuuze munnanga oli otya eyo ewuwo bitambula mwebuulire ku bizibu byammwe bye muyina mwegumye ate bw'okuba kasimu ka munno n'olaba nga tokyamufuna buulirize ewalala obuuze nti bannange nalumansi gyali ng'essimu ye teyitamu okitegedde ate n'ekirala bwemba nga musobodde okumanya nti munnammwe alina obuzibu mwekwatekwate mupositinge kuba bwe tubimanyi eno naffe tukola ki twogera wabula nze kyemmanyi nti kirabika ababatwala banene that's why bwe muba n'obuzibu bwammwe temuyambibwa okitegedde ate mpozi n'okuba ku lwa gavumenti neetonda ku lwa gavumenti gw'ogambye nti Ghana ne Senegal balinayo abantu baabwe ne baweereza ennyonyi ne zibanona bambi Uganda eyinza okuba yali tennafuna nnyonyi kubanona mpozi olinda bafunayo abaana Uganda nga baga nti abana Uganda ebanona gye basiraanidde ennyonyi yaliwo buli kimu kyasooka kuba yakwata omuntu omu nemutwala mu ddwaliro nemulinda nemukomyawo kati ate omu yamutwala naye bano Uganda bawera 1000 omuntu omu asinga abantu 1000 nze Duncan tubadde wano nga tunyumyamu ne jjajja waalo tujja komawo tusobola okuba nga tuteesa ku bintu bino mbatumidde ggwe ewayo noga nti kantu benteeko data nsobola okuba nga ndaba media kyokola kirungi nnyo mbagala mbeere bulungi ntumira mukyala Anet ntumira mama wange mukyala Anet yegwe omutumira Okay, anja kutumirako mama waffe mukyala Anet nkwebaza emirimu emirungi gyokola ate weebale nnyo kubanga ogoberera ebitambula mu nsi nkwagala nnyo Mukama kutukuumire tukyakwetaaga akuume atakuumira mpeera nze Duncan mbeere bulungi mwera